Leero ku Lugonvu's show. Kati wano tuli mu kisenge ng'oyingidde ekisenge. Nti kati bw'oba oyingidde ekisenge bw'otunuulira nekya ya luumu eno si yengaze ennyo eri awo era si yenfunda ennyo eri awo. Nti toyinza kukwata luumu nga bw'eri bw'eti n'ogiteekamu sockets bbiri. Oba kiba tekisaana. Nti kati twagitaddemu socket emu. Nti lwaki socket eno twagitadde wano? Nti bw'otunuulira oluggi luno wano waliwo omulyango ate waliwo omulyango gw'ekinaabiro. Nti kati tosobola kugamba nti socket ogitadde wano ogitadde mu mulyango gwa kinaabiro nedda. Nti whereby nti bw'ogamba nti ate ogiteeke wali oyinza okuzuukuka ekiro ng'ofuluma ogenda mu kinaabiro ne weesanga nga waya zonna ozikoze eki ozisambye oba charger ebadde charging ogisambye. Kati so y'ensonga lwaki twagitadde wano. Nti ebiseera ebisinga tupima ziba centimeters 3. Nti bwe tupima centimeters 3 okuva ku kisenge kuli okudda ku socket. Nti singa wano ze twapimye kitegeeza socket eyo omulyango guno bwe gwandyeggudde kuba tugusuubira kudda side zeno. Omulyango guno bwe gwandyeggudde gubadde gujja kubika socket eno. Ti ensonga lwaki twagezezzaako giteeka wakati. Mu kugiteeka wakati kwe kugamba nti bwe ekitanda ne bwe kiba kiri wano at least wano bw'onooteekawo akatebeko oba akameezako kijja kuba kiyambako kola ki socket eno okubeera ng'ekuli kumpi. So y'ensonga lwaki socket eno twagitadde wano. Nti kati ate bw'otunuulira ekinaabiro ebiseera ebisinga twesanga nti ekinaabiro nakyo tukiwa switch yaakyo engeri gye mubeeramu water heater oba nakyo nga kirina ettaala yaakyo. Nti ebiseera ebisinga tubiwa switch eyaabyo. Lindirira